Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less. Bakyusiza ne bajja osala keeki. Abasajja mwetegereze bano abawala baagala kufumbirwa olaba Okay. Mweneko abagole bajje. Olwaleero omusazeewo okubeera mwenna obulamu bwamwe bwonna. Tetwagala kuwulira nti ku myaka 3 yafunyeeyo Nantaba. So njagala abeere naawe paka. Temugezaako okubeera nga nze gwe baalekawo obulesimbwa ya ku kyalo. Naatera otuuka wano omukyala mulabyewo wano aliwa. Kaakati George bino byakulya tusooka byakulya. Irinde girewo nyeze olagempesa leta keki tojisa wakati leta wano kati auzayaga galogo ama festival kwa tudawo tuletera keki labalavu bananga abaana abato muyigenga okunywesanga abaami bamwe nga mukuze. Mama kati n'omwami mukyala sigala omwami akumiseeko. Bambe onano bamanyi bali akatonotono bambe mulise mulere kinene kyattu labalavu bebe bambe mulise bebe omwana alifekeeki kali atoke tule ekyokunywa mulwese bebe banaye ekiriwa ekiriwa babaina neinawo nawe mulwesa kuolyokibulie
okubanga tusanyukira wamu ne muganda waffe mukwano gwaffe Sempala George William omwana enzaalwa ye Consulate era ffe ewaffe twakigandawaza kigambo kugamba nti come straight mukiyita Consulate naye ffe twakigandawaza tugenda butereevu kyamazima ensonga zonna zitambudde bukwakku okusinziira ku mbeera nga bwebadde obudde tutwalire taata saidi y'abazadde wali Waje tunagawa tugenda madakea yes madakea cha oyo preso
omukolo okuggwa abagole nabo babeera balina okwogerako okwo eri abantu baabwe mu speeches zino mubeeramu okubeebaza ebirala bibeera bibali ku mutima bye bagamba abantu. Naye kati nebaza Mukama nti olwaleero enakuba nno nga nfunye erinnya eppya nze Sempala Carol. Mukyala Sempala tumuwa obugalo bw'amaanyi ennyo obusingako naawe bannange. Tekifunika ekyo naye akifunye. Ekisooka mu byonna njagala kukamera nga wakitegeera njagala kwebaza bonna abambeererawo nga mama wange taliiwo. Okusookera ddala njagala kwebaza Aunty Jane. Webale nnyo webale kunjagala. Ate toyagadde nzekka naye ne famire yange yonna njagala nnyo okwebaza Uncle Philip webale kumbeererawo. Njagala n'okwebaza bannange Mama Lina, Aunty Aboli, thank you so very much. Olwaleero tulabika twakoze ddala ekifaananyi ky'olunaku nasoose kwewuunya ntambula ya kumakya. Omugole omukyala yagidde ku booda, nze nagidde mu takisi. Emmotoka nga zitufuukidde emmotoka tezirabikako. Lwakuba essaawa ziyise tetulabika taliiko obukugu gayinza okuba twabaddeyo. Nebaza ab'omu Ndeeba bonna, Mother Care abatulera, Mother Care family bannange, mwebale nnyo mwebalire ddala. Ekya Diana njalo ntuusize okwebaza kwange eri maama. Mazina gagguddwawo era nga tubagamba congratulations Saalongo ne Naalongo Sempala mwebale kulondawo Delta TV kulaga omukolo gwammwe. Mukwano esawa yaffe esooka eri mukugwa ne mwebale nnyo bambi okubeera nga musinzira awewaka ne mubeera nga mutuweereza kye bayita zi voice note. Kakati nno luli twakutuusako ba wedding album leero tukutuusizaako aba voice note abeera batubuuzaako ne mutwebaza munaye naffe tusiima ne tumanya nti ddala gye muli bw'obeera nga wooli dikoda gy'olina Delta TV togifuna ebeera dikoda kikaaki funa dikoda nawe eriko Delta oba si ekyo tulabire ku YouTube Sharita Show oba ku Facebook Live. Katukuweereza eddoboozi lino omukyala mumulabe eyatulaze nti nno ye programu ye Kwanjula Nambaga wali ku Delta TV tukwagala nnyo tukyalire bannaffe aba Hillwater. Hello, how are you Sharita? Webale tuweereza mukwano mwana gwe kimanyi nti nze bw'otandika bw'oti making sure nti buli kimu nkimaliriza okuweera essaawa 11 ennyiri bweziti gantuula kati koovuddewo nange nvuddewo ngenda kwoza ku bintu naye bannaye mwana gwe kimanyi nti oweereza bulungi naye bannange neesunga olunaku lwe ndikulabako Sharita. Kale Sharita nzize nkugoberera ngoberera program zo nkuwuliza ku radio ne nkugoberera kuva eri gye wasookera anti omanyiya eri ewaabajjabu mwana gwe naye bannange ekintu ky'emikolo wakisusa Sharita oweereza bulungi interviewinga bulungi abagole bannange ate bwe wagattako kino ekyokukola ku bagole mwana gwe nze bannange simanyi naye weebaze Mukama Katonda Sharita oli mukazi mukozi ate bannange oli mulungi bannange Sharita beera bulungi sula bulungi mukwano kangende njoze ku bintu anti kati programu ye ewedde nze sisobola kuseetuka nga tonnavaawo sula bulungi baby bye bye.
Mukaseera kano mukwano tubeera tumaliriza essaawa yaffe esooka webale nnyo weebalire ddala era nga tugamba nti gomesi zino ez'omulembe ogenda kubeera ng'ozijja ku Sharita's Bridal World. Tulina saluni ekola ku bagole, tukola makeup, tukola enjala, tusiba enviiri, tulina gomesi, tulina buli kyambazi bwaggwa omugole jjamu ku Sharita's wali eri Nkrumah Road wakoma omukolo gwo gwonna tuguteeka mu lunaku lumu omuli ne honeymoon. Amazzi beera ng'onywa ga hill water malungi nnyo gawangula award ate era ne nkugamba nti no City Bridals ali Kamukamu Plaza opangisayo gawuni emu nakwerako Miss Dresses za bwerere wano wendi bayitawo Malakai Ecology. Malakai Ecology ekitende waliwo obulrooms ebwenjawulo osobola okukolerawo honeymoon, waliwo ebyennyanja kwegamba Malakai osobola okukolerawo wedding reception walungi nnyo ne dinner ne baby shower bakuma ne campfire. Malakai Ecology yekyasinze kale no nenkugamba nti no engato nzija Katoseo Center katukene mu Bulango tukwagala nnyo bwe tukomawo tugenda kutuusaako omukolo gw'omukyalo oyo nkwagala nnyo. Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less.